wewe kubanga koli enajo sinzira kubanga otulaba mwebalire ddala abakyala kulaba channel yange subscribe and share like byonna bijja kuba bulungi ddala nsubira ntino bitambula bulungi naddala bali eyo abali mu biyumba abalwadde mu namba saasideko mukama katonda abagumye ate babajjanja bekujjukira nti emigo gye baamukuba twawonyezebwa ffenna yakazuukira zennaku zikyali amakumi aga ana akyali wano naffe so saba awulira ate amatu ge magulu tegeezibye wadde n'omukono gwe abambaga nti mumpi naye guwanvuwa ne gutuuka yonna joy ne gukwatako ekyo no nkyogedde kugumya mukwana buli mbeera gy'oyitamu mukama abaagimanyi teri lutalo lwakuweza mukyala atosobola dusobola dumalako agenda dukuweereza aba yategeera n'amaanyi gagenda okukwasa oddurwana aba amaze okugateeka mu mbeera so gweremerako mukama gwoba otunulira abantu abalala bonna baveeko tunulira mukama byonna abimanyi ate era abisobola Ruth Kalibala bwanikanga bulijjo onako olwayo ate ndeeseyoko serulungi anti segawida bamwitanga serulungi Mr. Kampala loza kati gwe wamusikira hi Bruno. Hi, how are you? Gye baliko? I'm fine, how are you? Oli bulungi? Nnyo, ndi bulungi nnyo. Kankuyise bateka kwitako Mr. Kampala. Simanyi te. Abantu bakyamanyi kuwaana. Abavubuka nga banyize Kampala wano. Naye gwe twalina Segawa. Omanyi olasooka okulaba nagamba ebana baleseyo Segawa. John Segawa. Ekirungi naye wankima. Mpasa nawe oli wankima. Kati abenkima kaliyo mu ka DNA. Tumanyi okwefaako. Nkulaba gy'olaga. Sebo oza okwefaako kuba okulabika obulungi. Bantu bangi nga beefaako. Naye bambi noga bambi ng'alina sikini ennungi naye era abasajja b'ekiba bazaala abaana abalungi kizibu nnyo okusanga enkima atali presente oba muli musaayi mutabike nedda aye byakyukamu abaana gye basulamu akasaayisaayi ne kakyukakyukamuko ne kakwatakwatamuko just abantu balina ekintu ekikwate seba abaganda gye tuli abali pure abali mu mwakikwata nti abaganda tulina oba n'ennyinde kyogedde anti nsanga eyo abantu toli muganda like lwaki mukirowooza bwe mutyo nti abaganda balina engeri gye balina okufaanana abaganda bafaanana bulungi nnyo gwe Ruth tomulaba naye omulaba oyinza okugamba Ruth tabanko muganda bamanyi kuga ndi munyarwanda ndi mukyotara ndi munyankole ndi mu Tanzania amawanga mangi bati gonna nzenganiza ina mukama naye abantu balina omanya nti abaganda abantu balungi nnyo aze mpulira ndi wala kankusemberere nkusemberere nkolaba bulungi mu liiso bitambula bitya si bibi bigenda bulungi omuziki Bruno wavaawa sinakugamba bwekanzi ng'otuuse ku siidi munnange Bruno avuddewa journey yange ya music basically natandika obantu okunteekako amaaso nava mu competition gye bali bayita Airtel Trace yaliwo era Airtel njiwa nnyo respect because it is a big pillar on my music career. I am here because of Airtel eyo yaleta competition eyo yali organize omwami Kazora yagibirimu kati manager wange John Kazora era naye muwanyo respect because of the pillar he laid for me to get up. Katsi mwami Katsi MC Katsi was my first manager. Katsi yansanga nyimba ku Centenary Park awo wansi nangamba toyina kubeera ng'oyimba bino bibandi bwe nkulaba ndabira ddala star for real. Kati Katsi we yansangira nalinga neyita Boogie B ngakitegeeza ki sibimanyi manyi nanja nyamoti nga yita Boogie Woogie kati nze neyita Boogie B Boogie Bruno because nanjagala nyamoti amota naye mwagala nnyo nga anyimbi ankola ebintu ebinyuma moti kuva ddanga mwagala kati ninga amanyi ng'ejinja nyamoti kaneyite Boogie ye sima yali Boogie Woogie nze neyita Boogie B kati Katsi nangamba ibyo tebikola like be Bruno, call yourself Bruno, then erinnya lye erirala gwani muganze Kigulu nanga call yourself Bruno K. That's better, and from then I bring Bruno K till now, and it's the best decision I've ever made because I wouldn't understand myself as I know Boogie. Amoti bamugamba konti wali fan kimanyi twesinkana nginankula byawe ebiseera ebisinga kubanga waliwo time twabeerako baserebu ababiri mu nankula by'omunze n'amoti olwo ng'ofuze serebu ddi awo Airtel waliwo fame ekugwako ng'oli yala ng'okyeyiya like abantu manyi bba abantu fame egenda nejja nga tonnaba kwetereza financially niyo kugwako. So that time baite bana bakusalako TVs kuzijja ku analog ziza ku digital nga abantu balaba nnyo TVs. That's the time we babirawo Airtel Trace
abantu tebanjagala nnyo, especially ladies. But way back from back then, ladies have always been my biggest fans. So niba supporting nnyo, like nibavo abaana banonda bambi, like that whole competition. Bakulondera kuba oyimba bulungi oba looks? Simanyi bambi, but just ate nange nainanga confidence nyingi. Ate nekirala mu bayimbi bonna ba contestant nze kanzi yayimbanga ennyimba z'ewaka, abasinga bayimbanga Michael Jackson biki. Nze audition yange nakola lwimba lwa radio lwa Maaso ne Wizo ne Palaso nayimba ku guitar ne like nalinga myself. I wanted to represent Ugandan music, yes. And that's how people liked, because enyimba ezo nazimbanga mu ngeri yange. Ate abantu bazimanyi. So from then wetumala competition inyeyo gyolaba nagivaamu na simu ya Airtel. Like omuwanguzi first winner bali bacha Airtel Trace, the winner number 1 yayino wangula milioni 10 yali Sandra, nze nali number 2 navaamu na simu ki yali Note 4 nga tukubweti ezenaku nga Note 4 zeziriko nga olaba zi iPhone 14 S23 nga Note 4 yeriko ngokuba ne Note 4 era bagimpera wano ku Serena ninjiteeka mu nsawo boda gye nalinnya nadduka sisobola nali njagala essimu yange. But there was a reason why, because after the competition nasisinkana mama wange nangamba, you did very well. Nangamba, there is a reason why maybe you didn't win. You need to go think about it, understand why God didn't make you win. There is always a reason why some things happen to people in life. Kati nze obutawangulo osanga nandi wangude milioni ez'ekikumi sandi badde Bruno ke gwendi kati, but kyandeetera okukola ennyo ninkozesa essimu eyo to push my career. Ninzigulawo Facebook, ninzigulawo Twitter, Instagram. 2016, 2015 awo nga social media. Nali mu 3rd year and I dropped out because omuntu yali ampera namugaa totawaana weerera mu sister wange. Ani yali akuweerera? Yali sister wange omukulu yali ampeerera nimugamba aweerera mu kito kyaffe. Kyange kiganye nkuto kati nkutaka. Tekyagana, I told her I will come back and educate myself. Era saawa eno nimukusomera ku Victoria. I'm trying to finish my course, the Bachelor of Journalism in Mass Communication. But then a lot of things were moving on. Nga ndabira ddala okudda ate mu bitabo. Ninga ezze owezze mabega, so kenakola ningamba let me start with my music. So nvudde mu competition sina kyempangudde okujjako essimu ndi mwavu bali bamanja ne rent emyezi ng'ena. Otandise okwepangisiza? Kuva dda I started being renting when I was in senior 6. I challenged myself. Nava ewaka ningamba mama wange nangamba olaga wa nimugamba njagenda gezesa bulamu ndabe, because I always wanted to challenge myself, and I'm happy nti ekintu ekyo kya grooming okuyiga okukola. She wanted me to try out life. Daddy olwaliwa? My father was also around. They were all supportive because they wanted me to test life. My father knew nti nali njagala nnyo okuhasolinga, nabeeranga n'abantu, like ekirungi kya mama nge kyeyalamanyiko nti nali neeteeminga. She knew engeri gye yankuza nze sitambula paka nakati nga tolina fujjo teri muntu olaba nti I get invitations to go to bars and party and happen. It's very rare to find me in a bar. Ekisooka sinywa mwenge. Nanti oli muyimbe ebbalaza walabadde obeeramu music okubanga wasoba omuzannyo. Anti bantu benyimbira ku mbaga. Obula lumu nalaba Kasuku ng'ali naawe ku TV. Bruno tafuna gig. Kasuku nyimba ku mbaga, siyimba mu gundi za mwezo. Gyoboni oninze ku bbaana. Mu bidandali Kasuku tetuyima mu bidandali. Oninze ku bbaana simanya bantimbe nansana. Sometimes I sing on private functions and people don't want to record them. Nja kuyimba ku engagement y'omuntu agambe Bruno, don't record this moment. It's a sacred moment. I've called you to sing. Ate bampasente nungi those people. So ebintu ebimbeezaawo bwe bito. You know, I do influencing. I'm a brand ambassador. I mean, of what? I've been a brand ambassador before of certain companies. For example, I was representing a betting company. Because the Sawi no betting company that nayo. So, but I've been more into brand influencing. Okay. And those things bring money. Social media following, abantu bagala tapping into your social media followers. That's how you make money. Bruno, omanyi omuntu wakutumira wati alabedde akana manyi nina butabani wange kamu kali 10 akala kali 7 naye nina kana akali 10 kali so piki kayonjo agakyo kibakisaddewo kiba kiri era n'ova ino okikwatako amubagenda kubeera bubi. Childhood yali etya gwe ngo Bruno K? Nali nkula nakula ne mama wange mukambwe nnyo. Mama wange yayitagala balenzi bantu bakyafu si balenzi, from the girls to the boys,
because I'm the only boy, so abawala bali bameka bali babiri. We are three children. Yes, wow. 3 from my mom's side. Tata wange ina bana bangi, balinga like 15. Yeah, but nzaba mama wange we are like 3. We are 3. We are actually 3. Yazala nze ne basista wange abala balone Brenda mukulu wange ne Chitochi Beatrice. So we are 3, and my mom always used to like be tough on me. Yangambe ekintu kye kikuyigiriza ngo oli mwana muto sagala okikole kyobula sinywa mwenge abantu bambuuza sinywa mwenge sifuwa sigala sinywa njaga era buli nsanga abantu ne bangamba muntu akunena gamba you don't drink ne mugamba yeah I don't. It's because kiva kunkuza. Mama wange yali principled nnyo Ruth nnyo nga gye nkikomeza. Abantu abamumanyi abakula naffe abemukono eyo because she even tried politics. She went into politics. She was a leader in Mukono. Abantu abamumanyi mukyanansa abamumanyi yali very mukambwe nga mukambwe nnyo yali mukambwe nnyo. Mama wange ayinza oyimirira wano n'aboggola she was very principled. So but obukambwe obwo bwonna yali alina byayagala okutubuulirira. So bwakuzimba oba wakuzimbulula manyi sometimes bwokambula ennyo omwana ate afuna okwekanga n'abeera nga one thing my mother yankambwalyanga naye yena ekitu yansomesa. My mother taught me self-esteem. Yaŋŋamba tewabanga omuntu akunafuya era bakwano bange bamanyi tosobola kuŋŋamba anything else kyemmanyi. Dina mukwano wange aganye ebintu by'okumula ekintu kikwagana esteem yange sagala muntu akizanyirako. Era I tell you immediately that's not how I was raised. Don't tell me esteem bichi. Mama wange yanjigiriza okwekkiririzaamu. Yaŋŋamba bw'ogendanga okuyimba ku ssomero oba participating mu kintu beeranga ggwe kabaka waakyo teri akikusinga. So ekyo bye bintu bimu bamange byanjigiriza esteem. Abakama mwogera Luzungu manyi waliwo families ezo wakati eri Luganda Luzungu naye bafuna maid bagamba amanyi okwogera Luzungu. Taata waffe yatwala mu very good schools kubanga sente yaziyina yakola nnyo. He was a hard worker. However my mother yali ava mu family eri humble but she was a very hard working woman. Because my mom hustled nnyo. Era ekyobola mbeera eyo niŋŋamba abawala nga tebaagala kukola ne bagamba mmwe ninda abawala baagala okukaaba. Nze maama wange yalina ebiyumba by'enkoko bye yatandika. Kati yo hustler. Mu biyumba bye by'enkoko ate I think yabikola ddako with about the money that yakozesa okutandika ebiyumba ebyo nga toyinza nakikkiriza n'azimbamu ebiyumba bwo bwabapangisa. Yabayingizaamu mu nkoko kati gwera gwozisulamu gwoziwa amazzi. Mama waffe teyatu hustling saako. She always did the hustle and let us enjoy. Yes. So era okyobola mbeera nnyo nze Ruth neegomba abawala abaagala okukola. Era omuwala one of the things that get me attracted to a woman is first of all manners, faith and hard work. I love hard working women. Era bwe nsanga omukazi nga tekyagala kukola wanga ali awo tayagala kukola mtunya bwanti ngamba I lose my interest because I grew up with a hard working woman. Yes, wewe kubakazi watandika okutegeera okukola attracted eri abawala. Mu primary oba secondary? Gwenga gwe ngojjako bonga kwejja gy'oli. See, I think bintu byange okutegeera girls was because wobeera omwana omuto okola nsobi ziba nsobi byolaba ku film byolaba banno peer pressure because we have all written those letters in high school naye nga olina shy tomanyina byokola. But me, my first relationship was I think in my form 5 to form 6. That was my first true relationship. There was someone I really loved nga mwagala nnyo nga tulina eri love ya Romeo and Juliet eyakajanja tebayita kajanja love eyo eya nayimira olumu yankubirako essimu muninyimirira ku stage ne mulina ng'enkuba etonnya eyo love yakajanja ekisiru eyo. Sometimes there is foolishness in love. Love yenaku zino actually love je advising abantu obeera is the love where you use your brain. Omanyi love ekisiru ya omuntu natayogera naawe n'otalya mmere. That's stupidity. Because you're going to lose yourself. Notagenda ku mulimu. Why didn't you work hysteria? Toyagalangako. Hysteria luma. Toyagalangako. Stupidity. Omuntu omwagala. Waliwo abantu abali mature in love. You love somebody but
you're controlling your feelings. It is good to love maturely. When you control your feelings, you have respect, you have love for somebody, but you control yourself. Omanyi nti kino tekijja kuntuusa wano nkwagala, like so waliwo abantu nakuhatinga nogamba omuntu oyo mwagala nnyo, but I have to let them go because they are over hurting me. That's what they call maturity. Naye stupidity is when someone is hurting you and you're in that relationship. Yes. Ndimu love. That is stupidity. Abused. Yes, that is stupidity also. So kati first relationship yo bwe yaggwawo, how did you feel? Wayingira mu hysteria? Wagera mu hysteria? You're not, you had to break your soka. Okay, what broke my heart? Yes. Inti nagumiikiriza omuwala nasanga omuwala ali virgin. I love Ruth. That's why I love when people portray me as a person who is not a gentleman. I was raised by a gentleman. My dad is a gentleman. I was raised by a woman, a real woman. My mom is a real woman with principles and values. So I know how to respect women. So when I see people out there portraying me as somebody who doesn't respect women, they don't even know. You never know the story. But story can So this girl comes to me. I love her. We are dating. We're in love, and she tells me, you know what, I'm a virgin, but I'm not yet ready to lose my virginity. And I respected her. Because when you love somebody, you respect them. So I told her, it's okay, I'll take your time. So we could hug, do everything. Because I was in my first year. I was in my second year, I think, second year. So in the same bed, but nothing. You all know your limits. That's respect. Omwana ayamba t-shirt yo. Kwati yaze nangwezi. Ningo okimanyi nti muno mbeerera ate tali ready losing a virginity. So it happened for a full year. That's how much I was very patient. It happened for a full year. I waited. Ulira nti munange we yagenda alina gye yagenda eyo okusoma akalezi kamera yasoma nakate keyagabira ebintu kyanuma nnyo bagamba mugoli n'emiyembe gyengere bali bafulumya omunnyo kyanuma nnyo because I felt like I was being taken for granted because I was patient. I waited, but again bakwalo bange bangamba nga gwe wali siro nenchimanya nenjiga omanyi Ruth. The things I've grown up learning. Yes. Nti era ne waliwo mukwano gwange isima ngamba nnyo Bruno omutima gwogwo omulungi gugenda gukumanyiza nnyo abantu sikusumya abantu bakumanyira nnyo because you're so good, your heart is good, everything goloza buli omu mulungi nga gwe biki. So kyanumanya, that was my first heartbreak. Ninjiga naye buli heartbreak ekuyigiriza so yaddako teyalugwamu ate yaddako yeyampisa bulala badda ate kiki omanyi ekyasinganga okumbonyabonya zaali yala nali mwavu saba ku mami keya ate kati I've told you nkuze nga njagala I don't need my parents help like on certain things. I'm not a mommy's boy that I would have problems and call my mother to bail me out. I used to call my dad to bail me out when I was before I exceeded Form 6. Kasana suka Form 6 nezira mu first year university. I ceased calling my dad for help and certain things. I stopped like ngebe tuition even like nintandika okuyiriba bandi musajja kitegeera. So katinga mwana waliwo ebintu byosobola oyagala otuusaako girlfriend wo naye majja keya weeri buli kimu ekiri naye bwayoya kaviiri awo because sente oba tozirina otegeera. So kati oyo relationship yagaana lw'amajja amajja tewaali ate nga muwala mulungi nnyo naye yali kumuku naawe ate yali she was in a different university naye nga mulungi nnyo oli omuwala yali wakabi nnyo nga ne waayita wano abantu batunula naye obuzibu bwe naliko nga twambula ebyo abasajja ne bamutiipinga we bali kunyirira mitwalo 2 kati kwegamba yatuuka time ndoza n'agamba ono kyendiko kiki tekiguka. So those are some of the things that really pushed me to work hard. Nti kati wano wendi nsobola nange okukwata ne ntwala omuwala ku hoteli yonna gy'ayagala okulyako emmere kati gy'oli ne ssente okoze kati n'erinnya weeri ne woyingira obuyinza osoga naye lwakuba nange kati nange nina values zange natuuka ku values olwo omuzeeyi akukkiriza atya okuyimba. Abazeeyi abasinga baagaananga. For example nze olaba bunalinga bwe twali tutandika okuzannya nalinga ndi mwana muto 16 muzeeyi wange alabuka n'agayo bya kiyaayi
gwe mami walaba atya nti mutabani we gwakkiriza kati okubeera nga first tata wange my dad never used to take me serious when amugana nyimba yalowooza oba bino ebyekiyayeya ebyenyimba ebyo nga ye waabiyitaga yeyo mbu ali mu bintu byakuyimba oba ayimba ki kati nanyumizaako jjajja wange omugenzi Kapeera Tamali yalinga jjajja wange yakolanga n'Africa namugamba muzzukulu ono mbw ayimba njagala omuwuliriza owulire byayimba so jjajja wange bantwalanga ku Afrigo ninjiraba in my first year senior 6 awo nintuula ninjiraba ninjegomba nga njagala nnyo omupiira n'okuyimba naye nga tatanga ayagala nsamba omupiira jjajja wange naye ngamba oba tukutwale cause my jjajja had connections ne Villa nayagala ngende ku Villa naye nga nze obulamu bwange saagala kubonaabona na mupiira gwa Uganda gumenya mupiira gwa Uganda gumenya era abaana bagusamba bakimanyi singa nasalawo kuba mupiira singa siri kyendi kati I'm very sure because omupiira gwa wano gwa mbiri gumenya like tegumenya naye ndoza embeera jani okutuuka okukola erinnya nti gwe Bruno ke mupiira oba otomye walaba wano engeri gye baafaamu omulamu yagenda talina wadde nga ne like agudde eddalu tubasaba na fimbo mukasa oba otobye nnyo so ningamba jjajja nze njagala kuyimba era jjajja n'agamba dadi ayimba naye nga dadi wange tampulirako nga nyimba mama wange yanzikiriza okuyimba but yangamba ekintu kimu tonywa njaga tonywa mwenge weesonyiwa abawala tosiba enviiri ngeno zisiba I had to talk to my mother like actually enviiri nazisiba ntuusa olwo nkuze nga nsobola okwogera ng'omuntu omukulu nga mama kati ngena siba nviiri naye kyantwalira ebbanga siziba nviiri because mama wange yali yakiŋŋaana ngamba sagala osiba enviiri like ng'akiremerako saamusaba I just did it and she accepted it era ndabako nangamba okay kuba kati otuka time n'okitanga omuzadde ng'omwana omulaba muntu mukulu akuze ayeekolera decisions. My first time my father ever saw me singing yali I think ebintu bya Airtel Trace everyone was talking about no actually nebyo yete ebiraba tata mama wange yabijjangamu yandaba nyimba ku mbaga ya sister wange Ruth wonsanga nyimba ku microphone nga kuliko ebivuga ebiri live nga CCD oyinza okutyamu seewaana bwewaani oyinza okutyamu era abantu sibanki bagamba ebintu ebikwatagana n'okuyimba obuyimbi ebyo byensinga okutegeera abantu abandabiko nga nyimbira ku live be bamanyi who Bruno K is. So my father was shocked that I was singing this voice. I was like, bulijjo nze manyi oyimba ebintu bya kisirusiru oyimba ebintu eby'amagezi bwe biti like I was like okay I didn't know you were this serious. That's when my father started to pick interest. Kati ate eziramu awo kutuvuga mu maaso nchikuba abantu like batandika okumunjogerako mutabano wagwe so he starts kati ate nga tata wange saawe eno ayina ne weyankubira nga ayina bagambe ndi tata wange ne bamugaa weesiba ku mwana so nga ayinza okubira amma bano bagambe nze taatawo because I feel like I've earned my respect from my parents about my career. Wawuliranga otya nga muzayi bagamba amma bagambe nti nze taatawo wawuliranga otya nga ggwe of course kikusanyusa because edda abazadde okuyimba bakulabanga okutali mu makulu okutali magezi ne mama wange abeereyo mu saaluuni n'abagamba nze azaala Bruno nti omwesibako sigwe maama we nangamba singa olumujjako ku saaluuni yaffe ne balaba abakazi baabo bakwagala bagamba nkwesibako so it gives you a lot of confidence to work hard. Jogenda wakusiba enviiri nedda nina enkolagana ne saaluuni ezimu zinsasula influencer so but nagamba mange lumunja agendayo nkola mbabuuzeeko bakwala omanyi n'abazadde baagala muno ofunamu akavimba ako because yakuzaala ogenda n'omuvimbisamuko muzeeyo katono n'afuna ku ssanyu nti akaana kankazi ne kakola ki kuba mbi ofaanana ali buli omu nenge gye mufaananamu because abantu gwe basinga okugamba wa mama wange like I think my mom but color wise my dad was mama wange mweru my dad is I picked my dad's color and a few things all ebintu byotuna nonga yeah and the talents simanyi I think it comes from my dad's side because jjajja wange yali muyimbi ngayagala new music jjajja wange yali akola mu Afrigo yes so I think it comes from my dad's side. Yes, my grandfather used to work with Afrigo. He was in the administrative side, but amanyi music, new music. Of course. Was you cannot hang around people like Mzee Matovunga. You do not know know music. Right? Yeah. There's no problem nakulako ngokuba jita nena kula ne mwala wa Faridah ngomuyigiriza. Ngokuba Jita kati good ni Kinza has interest in music so
tulina engeri gye twakwatagana because naye njagala muyigiriza yandaga nti alina interest music ne gita nga ajagala ate yayanga okuba gita mangu because mwana muto like omwana muto okuba gita mangu bw'atyo kikulaga nti ategera music amuli munda so yakuba gita nga mwana muto ne bagimugulira nga nimugamba Faridah oyina omugulira gita kubanga ajagala mwana muto omulaba nti olaba n'abantu abakulu gita ebakyanga but ye yagikuba n'agiyiga n'agitekako olwakuba nti abeera asoma singa yagyongerayo okusinga ku ekyo yes yeah so I think the interest for my music is from my dad's side though ne mama wange yali alina interest music yali mu choir I think singa kuva ku side ya daddy wange yes so twasomerako nga boga nti no ba music wange yansomesezako bwerere bla 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 those things wakifunako mu ssomero nedda somero teri yakumanyako mu primary secondary tiwalaga ku talent ya music ngenda okufuuka serious in music was in form 5 nagene Nagalama nali nvudde ku Seroma Christian High School nga nyimba nga ndaba balenzi bayimba so ninzije Nagalama nisanga nga bawala be bayimba ninga maniri isomero gye nvudde nsanza abalenzi nga bayimba so one time ninkwata I led praise and worship and everyone was wow it was like abalenzi bayimba bwe bati enze nali nyimba Ruth nga nsinga n'abawala natuke Nagalama ninyimba ngoyinza okwata abasoma nange Nagalama bakimanyi obuwala tebutandise okuwalira ku notes tosobola ngotosobola kwata microphone ne oba muwala nga wendi okuyimba Nagalama abasoma nange bakimanyi praise and worship binasangawo bonna nga wetukasa imya praise and worship microphone bajinkwasa because bamanyi what I can do so that's how I start singing like serious okufuna confidence ya stage that's when I start singing of course people praise you but umanyi wako somero kati ngesomero Nagalama bintu bimwe bibaye tebakkiriza ikapoling like you focus more on books abana laba butambuza bunotso obwo bunakatamba Nagalama kugambye nga kizibu mubeerere bakuba kiboko balaba katuliki tebazanye tuleta yarugezigezi ne mukula ko tukwakutabanya nnyo nga abantu bakwita muwala bacha like omulu wale beka kana akalenzi nengoga muwala mulenzi omuntu ayinzo gamba nti omuntu ayinza okwogera ekintu bwekito omuntu obusajja bw'omuntu buli mu responsibilities how do you handle responsibilities sibirevu si kifuba because omubiri nze ngulina mwana muto ngamba lingo oli muto kiyenje sebo era omwana omulenzi aba mulenzi omulaba ono akala akajja okulaba kalinga kawala nogamba kano kawala kale zimala kabuza kaganze Bruno nga kawala anti guy inafana nnyo like mama yeah side ya mama wange because era wotunya mama wange olabira nti ono mutabani we yeah so that's it nayenze ekyo it didn't affect me too much because mama wange mani nomufaanana kituufu kigira mama wange era nange sibuzibu era nsi nabeeranga eyo nendulira bakwano bange nebaga sibuzibu bwange nti taata wange yakwana omukazi omulungi kigira era bakwano bange bagenda ne banyigira oluusi nebaga nange temunninya kubanga sibuzibu bwange nti taata wange yakwana omukazi omulungi so basically nawe okimanyi nti oli mulungi omuntu bwaki waliwo omuntu wakyogera kati waliwo gayi waliwo faani omwe yagala okunvuma yajjedda ku peegi yange simanya osiba enviiri yoba ofaanana abawala nemugamba nti si buzibu bwange nti maama wange taata wange yazaala mukazi omulungi nenfaanana maama wange just nayagala mugetinga back kumunyiiza kuba naye yali ayagala kummanyiira nange nze nina efujjo mmanyi era kulokoka kuno kwe kwanzika kkaja naye nze Ruth nefuna kulira mukono wali efujjo wali ogeto si geto as such nakulira mukono abaana b'emukono bamanyi kyebayita toyinza kuvuma mwana wa mukono n'omalako kigambo nti tutwale era nange bambanyi bakwano bange toyinza kumusinga nti tutwale bigambo mbanja kusinga nebuuza kinamboze teri amusinga tosobola kusinga mwana wa mukono kigambo ne Masaka mukono ne Masaka tosobola lwakuba Masaka ate tebatusobola mu kigambo era ffe ab'emukono tuli babi awo amadrati kikaabo mukono osobola omusinga mu kigambo ate bagwako nti bava eno baddako mu ghetto baba kusse kati osobola osinga omwana w'emukono ekigambo tosobola olwoloko kadde
2016 banchawa heartbreak inajitola mwa Yesu noga mukama omutima gwo guno gutunge omutima gwannuma Ruth I think teri bwenavaawo kyobola kati tekyali mukazi ayinza kunnumya olimba gwe wallahi tonafuna mutufa anajjoja muwulira sikulimba anti kino kinga nti when you go through things they teach you how to be hard oguba so kati sikuguba such I have love I can love someone but at the same time I know how to control my feelings. Okay. When you hurt me, I'll be like, oh, I think I need to move on. I think I need prioritizing and self-love. I will always choose myself. I'll always choose myself. The only people that I choose above me, my family, my kids, and then my family, my kids. Then those close friends above Fuka family. Or Makwatiamu family. Yes. But anything else, I always choose myself. So mbale kugamba omwala yanchawa nga mwagala nnyo yannumya omutima nimala omwaka mulamba nga nganye okuhealinga because I was so heartbroken. Ningezaako kati first nensoka ndokoka kubanga nagamba mukama ayinza okunyamba okutereeza omutima gwange era yanyamba because I listen to nagini wa Apostle Grace. Tano ngenda nti wa Apostle Grace wali omukwano gwa wa Fanero wali omukwano gwa mita Arthur wa Galaxy yakolera ku Galaxy ne kati yavayo Arthur ngamba njagala kutwala nakawola kenjagala osinkane mpulira I want you to move on mugamba tugende kubanga ize naku nawegalanga kulira kintu I want you to move on nga tugenda ku Fanero ntula Arthur mugamba wala atusewa ali mukuba jjatula. So Apostle Grace atandika obuulira. Because I think Arthur kyali ayagala mpulira enjiri ya Apostle Grace. So Apostle Grace atandika obuulira neerabira n'omuwala. Ninnyumirwa nnyo ningamba Arthur njagala kukomawo wano. N'agamba baagala olw'okuka nindokoka. And from then my life has changed. From then, and it's the best decision I ever made. Giving my life to Christ was the best decision I made. So after when I wayo obulamu bwange eri Katonda nensikana mukwano gwange oyo Alex Epas nangamba because I was going through a very difficult time. Epas nangamba Bruno, you need to move on. You need to work on yourself. Omuwala oyo ajja kulumwa nnyo nga akuzeemu okukulaba. So I went ntandikira okugeja because I was skinny abalaba ebisaanyi. That was my size when I imbira ebisaanyi n'obuyimba obwo bifa ebisaanyi. So that's when I started to pick interest in gym. No kwefaako nintandika okulya emmere nintandika okugenda mu gym nintandika okweyagala. Gym ani akutwalayo Epas atandise gym wano juice wano. Epas nze gym nagigenda because waliwo neegomanga abantu abo bayimbi aba Nigeria abamu nga Flavor nga njagala kubeera that size. So I started to work out, looking up better. I took care of myself. Kati ex wange agenda okuddamu okundaba oyo yankyawa. Nga ninga kyakulya anji mbuga ninga kyakulya wala Bruno ndeka sikulimba waliwo time waliwo pate waliwo mukwano gwaffe yalina pate nangamba by the gundi namuyise nengamba otyo onkoledde payback time teri kizintu kisinga luma ku nsi kuno era njo kugamba abantu nga bakukyaye nga muntu kuddamu kulanga ofaanana bulungi ninga kyakulya gwe tomanyi nakumanya ex wange yafaanana n'abakazi bakibaluma. Human, it's in us humans. Okitegera naddamu okuntunulako ate najja nnyumye nnyo ne weetega naddamu okuntu kati before that even bakwano we bamugamba nga bansi ate na making sure nti ne bakwano we bandaba mpulira abamugamba omulenzi tugenda mutwala nti wamusuulawo ffe tumutuleke bamanya abaana abo addamu okundaba naye kenyini yafuna ekyekango yanywe omwenge nga gumutabusi yayogerako naawe yayogera naye ng'anywa omwenge gwa kumukumu bw'ayogera ebitakwatagala era namugamba muno mukwatirwa ekisa naawe Ruth nze sidda mabega mama nyinza okwagala ennyo but once you mess up that's it. I can stay. A second chance. I don't have room for second chances in my life. That is not good. When it comes to relationships, especially if someone over messes up. What time when to can't take it? Nkitadde. Faridah omusanga ddi? Waliwo ayo emboozi gye bansiba kuba yali mu 2019 to 2020. Bakusibako mbuzi. Nga bw'omanyi abantu ba social media musala ebigambo.
gwe mulima gutusasuza musala ebigambo waliwo awo yasala ekigambo musimanya mbu bamulabeko enankulabye ani simanyi yakitandika edda walingawo kigroup simanya mama tendo da chest nga balabyeko ani nankulabye mbu Faridah mbu waliwo kigroup awo bali bakyala mama tendo da chest oba kikyaliko ku Facebook okwo simanyi kikyaliko kyagwa wakikolimira otikyagamba ki ng'omuntu asobola okujja n'akuwaayiriza ng'ajja n'awanika status Ruth Kadebaya bamusanze mu loogi n'omusajja omulala emboozi neevaawo abantu nebaleka bagizimbazimba ey'ekisiru ogenda nga babloga bagikutte nga bagibasi. So someone typed that in that funny group, it went to bloggers, to biki okubeera naye walatandisa okwogera naye like nze sisinkana nko Faridah nga simumanyi namumanya so kyaniwinza nnyo okuba nti omuntu bamunsibyeko kati naye ate mambi yayita nsinkana nga nako kati kwegamba producer we Betty nti oyo mwana sooka omukubira essimu omugamba ajje ku shot mukyazi Faridah nga yagamba ajje ku shot mukyazi then he can also clear the air about what people are saying. So that's the first time I ever met her. Kati mukumusinka ne tufuka bamu kubanza olaba when I meet mukama oba yakintekako ekyo ekintu why it's like favor when I meet people they always like to keep me around as company because I'm not bad company, I'm not a bad person. Era busanga omuntu Ruth ngagamba nti ndi wambwa yewembwa manya yalimu olubwabwa omuntu yena bwavangayo nayogera mbu akasajja oyo ayina ekikyamu oyo omuntu okukyala ku share ya mwaso mtakwala najiraba nga already olina oluyimba lwa Faridah naye sinalukola nalukola after the show nagamba Faridah ngenda nakuyimbirayo oluyimba olwo ntandise okuyiga okukozesa social media because nagamba bano abantu bali mu kunkuba nayiga ekintu ekyo kati nakiyiga actually from my manager. You use what they are saying against you to build yourself. Amayinja ge bakasuka gobaka nozimba. So bali bankubisa ekintu kya Faridah simanya simanya biki. I think that those days she was I think still married to Umar I think and they were saying simanya atabudde amaka gabendi like people are building all funny stories about that. So nze ninkwata ninchikolamu oluyimba ningamba Faridah ngina kolamu oluyimba na era lete kitwa serious aluza nsaaga ninchikolamu oluyimba. So we became friends from then. Nemusaba appearing ko mu video ya Faridah na niyangamba ngenda kuyitira mbuyitizi katono era balina kakilipi ke bamukwata nga ali mundabirwamu ne bajjamu kozi yanganze sibira nko mu video z'abantu bansaba mba mu video sagala kuba mu video ne mwegayirira nangana namala najja era we yajja twayitwekanze finani director tutano musaba okuyimira mu kamera nagamba kati hamutandika okunshootinga ne bamushootingako oluyimba ne lugenda ne lukwata mu bantu bwe butyo. So I think Faridah was if I'm talking about songs that on the internet that pulled it it's azikola like nezisika YouTube yange was that song because lwaliko emboozi nyingi nnyo so ne lwa blowing up there, people loved it. Lwakola views lwakola over I think 100,000 views in 2 days. Wow. So it did very well on social media. Video so how we became friends is nze wembera mukwano gw'omuntu nne ebintu bye twezimbanga like bye namubuliranga nga there were ideas. For instance I pushed her so much to join TikTok because yagirabanga app y'abaana abato. Yes, because I kept wondering. Gagamba nino app y'abaana abato nimugamba because you're a public figure you need to be on TikTok and you're a parent. So nina ideas nalinga muwa. Nagamba waliwo mukwano gugobera ne Uganda nino mukwano gange mugezi. But why do you think yakuwulirizanga okusinza ku myaka gye n'egije? It's in Kugami in the Bonsisinkana, it's very difficult not to listen to me. All my friends know that. Because I have very smart and developmental ideas. Okay. Yes. Yeah, so and it is not easy for people to it's not easy to let a friend like that go. Yes. So that's how we became friends. Ate naye nga nyamba because I know mutima omulungi na netwezi like we built each other and each other's brands. We decided to do that. Regardless of ebigamba abantu babera boogera nga boogera omanyi musala ebigambo. Kyo kino vaawo kankuwulire. Omuyembo guliko fruits omuntu gwakubako ejjinja okitegeera. Ate Bruno kyebalize ekyo mukama okubanga abantu bakufula ku mboozi n'omukyalo omulungi ate agasa eggwanga. Naye yakutrustinga nnyo okuba nti newaka n'otuuka omwana omuyigiriza gita and everything. It's because I'm a person of I'm a person who first of all I'm a godly person. I have values, I have morals, I respect myself, I don't drink.
most people when they meet me in person they get shocked with my life based on what they hear online. Yes. Waliwo guy yansinkana wano wenayambira bana abaana abaali abava ebusoga baba Alex mukulu waliwo guy omusajja mukulu yaŋŋamba I did not know that you were a very sensible guy until I saw that you were very different. Gye bali basoma they are studying lwakuba kati abantu kye batamanyi nti omwana nga muto nga asoma they can't keep up with the fame light and everything. You expect them to be all the time there. That's what people should know. But kati omusajja yaŋŋamba man I didn't know that you're this because how people portray you on social media is different. In the truth, I do things for people. I've helped over 400 young people get jobs using my platform. Nze omuyimbi akwata social media yange neŋŋamba mfunira abantu mirimu. I help people. I like helping people. It's me. Like I've grown up with my parents helping other people. You get. That's why it hurts me sometimes that social media paints a different image of me because of people who lie about my image. Because of their own selfish interests. So do you think abantu bano baagala kukosa wansi because oyina ekirungi ky'oteekawo kyo kye baagala okusiga? For example, I would like to, and this I'm going to say it for once, actually, bloggers and simanya vloggers, simanya beeta ba vloggers, YouTube vloggers. Yes. Mwabankubira you want to do interviews. I will never speak about this. This is the last time I'm speaking about it on this show. Era yo abagala bajje mu show yo bagisalemu. Oba onoobawo olukusa. Bajja gisalamu era abaano basalemu eno yennyini. Naye bagisalamu mu jabaloopa. This is what people should know. One of the most trying incidents of my life has been this recent issue of when Vanessa came out to taint my name that I'm a bad dad, I don't take care of the kids, which was a lie. First, I didn't come out to defend myself because it was a shocker to me. Nachitunulya ningamba wow, it was like ngaonekange ekintu noga wow. Ate teri ayinza kuwuliriza ng'owooza n'omukazi. Asibwa ekito bwe kiri n'okuba nti oli akusooseeyo okwogera kyalina okwogera tosobola kuludda mangu kusipidika kwewozaako. Nafukamira wansi ne nsaba Mukama ne mugamba God please show the truth to these people. And I'm glad as she went on doing interviews, they later on saw who the real character of that person is. The issue, see, yeah, of course, mwana waffe. Nze seegana ng'omwana. Aga Katonda. Okwebaka ku mmange. Because that's the big word Baganda can say. Seegana nk'oyo mwana. But I have every right to ask for a DNA. Of course. Because is he special from Briella? No. Briella has a DNA. Like twamukolako DNA. Lwakuba temwabimanya aba press. And the only reason you got to know about this child's DNA process is because the mother decided to record and put it out there. Because mama mwana ndowooza ayagala butaala. Weebuuze lwaki? Why would you do that? Mwamuzalya mu butaala. Waliwo abantu ababeera n'emikwano. She has very, very bad friends who advise her poorly. You get. The DNA thing was our secret, both of us. Era namukubira essimu yali private. Emunga by the I think it's high time to collect DNA. Nan recordinga. Nayagala ateekeyo akole andabise. This whole process was okundabisa. How do I get to know about this? There was another incident when I intwala case emisindi. Era case taba kuneetondera. Mwanyiraze musonyiwe. Yali agenda kukiwulira naye yaneetondera ne muleka. He was going to lose his job. How did you meet Vanessa? How did I ekyo saagala kinyuma because webinyuma bijja muswaza ate nze siri mu business ya kumuswaza nga yiyo kitegeera. Okay. Kyoyina omanya in life. Nina abantu bempita ba ex bange benneekwanidde. Nina ne bantu bentomedde. Okwetaasa. So okwetaasa okutomera n'otomera. Okutomera kyeki? Waliwo omuntu akwetega n'omutomera. So I have those incidents as a person like nkunyonyola nti nina abantu benneekwanidde bentutte ku dates bengambye I love you bali mu eyo category the ones I call my ex benkunyumiza abo abanumiza omutima abakozi I have those people. Then mulimu abeetezi benatomera. Balinga bameka abo. They are quite there. Abo bonna abeetezi benatomera bali in my early 20s
20s awo because kati wano wendi sina muntu tosobola kuntomera tosobola kuneetega mbu nenkutomera njize I've learned nti abantu babeera ne intentions zaabwe endala nnyo kati kagwe celebrity manya nti omuntu asobola okujja mu bulamu bwo nga tazze nti no because for example era ngambe nti kino ngenda kyogerako once and for all kigwe teri nsonga yaddira muwala oyo Vanessa kugenda ku live ya MC Rich and I got to know that she was paid to be on that live. Like, how do you get paid to sit on a live and destroy the name of the father of your child? You a good mother. Ekizibu kya Vanessa kiri kimu. It's I think competition kwagala ku Briella bamuyisabe bati. Ruth Briella ekya kino nakimugamba era ngina nakiddamu mu the public to know. Ebintu ebituka ku Briella it's not my tebiri mu mukono gwange bagwa Faridah. Yes, bya Katonda. God just chooses this kid and gave her favor. Nsabantu bankubira esimu to give Briella gigs, not because she's my daughter, but because akana kano kaagala nyina omukyalo omugina natula naye nga director ngamba I like her. She's a very smart kid. I want to use her for something. I really love Tiangama, but I like her because she's your daughter. Because no. You get. So, no ina makwano bamugamba. Compete, hate, between. So when you start such funny things, a man will distance himself from you. When you start those things, because a mother to handle yourself. Oba kwagala otongoze, like you stay with her, no mwana. Sichua. What I'm thinking is this. Vanessa yagala dokobo wakabi. Chicho tegeza mwe. Star. Ayagala star tata wa mwana star. Yayimbako. Nbijeyo mbanero. Yayimbako because so I think she reached a moment now getting overwhelmed in Esawa. Na social media ajimanyi it's a double-edged sword. The more you hit it, ina side you bantu bakutema because waliwo time awo mukyala wa mukwano gwange yankubiddeko essimu hajati cool yabadde ngamba ati kati Vanessa agambye gamba abantu balikirawo muvumanza abantu mbagambye kinze yamugamba atule ku live ya MC Rich ayogere ate kino kyenjagala abakyala mumanye ako ka tekiniki kakadde akaliwa ako kuba omusajja mbu tasobola mbuliri kakadde nnyo Ruth nze nkubuulidde sikyayibwangako because of sexual incompetence. The sexual strength. Ekyankyaya abawala ba ex bange. Sente. Ninge ebisigadde wonna bampa tiiki. Era omwana yangamba Bruno. Byonna keya biki bedroom matters biki naye akasente. Ako love teri mu sente tenyuma. Kanale nkunnyonnyodde nti mbulamu bwange nina abantu benayagala with my heart n'abantomera abeetezi abantomera for their own selfish gains. Yes. Ekifunye Ruth, sorry. So okay. I'm trying to tell people that why would someone sit on a live and then say such funny things? Atenga agenda tula ku live eyo baali bamusasudde. Obatoli omwana tomulabirira. Kizibu, I mean I've told you if I come to meet this kid, actually I don't even want to justify those things because kantandike bwenti bwemba waliwo audio gye yata actually ebintu bino bya mukama ayamba abanaku bananga ayambanzi mweyo audio gye yata yayagala kundabisa mbu simanya namugambye tugenda twala omwana ku DNA naye mwalimu area egamba nti nzija nendaba omwana nga maama wo mulira akkiriza nti badde nga nkulaba nga ojja okulaba so nze taata atayagala mwana lukiki ekindeeta okulaba omwana kiki lwaki nkwata obusente ne bwe babutono nga tebumala bwe nsobola nimbukuweereza ku ssimu nimbukuweereza ku ssimu bwe nfuna omusawo omulungi waliwo abangamba mbu tonyumya naye medication lwaki gyonyumya buli kaseera. What are the most important things on a child? Medication, health, choga health is not important. Ne bakugamba Ruth tulondewo kiki kyoyagala okwewebulako okulya oba medication omwana akulwalira nga muto buuza nze omuzadde bano tebakitegeera omwana alwalawo nga tanaweza na myaka 2 wa mwaka gumwawa aba I have spent money on the kid for hospital bills and it's nothing. Nzikiriza nkujja it's nothing because he's my son.
it's nothing. I have to do that. Are you proud? But yes, but I don't want people to rubbish it. Mutemuli tonyumya medication. Igwe atanyumya medication. Lwaki okubira mukuzingamba abo those women who abused me and insulted me with medication. Temuli lwaki okubira taata w'omwana wo ng'omwana mulwadde. Oba medication temuli. Olusaba yagala oberewo ali musinde babiri. So kino kyenjagala ba social media in-laws bamanye. Tosalanga gwa kawala. Tunamanya gwa kalenzi ka Bruno. Kati mwawulira side nze nasirika ne munvuma ne munkulula ne mumpabula. At the end of the day ne mumanya who Vanessa is with that life she did. You get. But ne mulowooza okubulamu bw'omwana omanyi Facebook eri funny. Nakimugamba. Ezza. Kati kankusese. Tutula mu room mwe batuweera DNA results says. First, the people that did the DNA told her, you damaged our reputation. How? She went on a certain interview, nagamba mbu bamujjako DNA forcefully. Yet she consented. Alimba, she goes around lying everywhere. You get. I'm not supposed to be speaking like this because she's the mother of my child. But what way to kanangene chimenya? Why would you do that? Why? Why are you going around lying? Simanyi omwana bamukusikako enviri by force n'akaaba. Alimba. Era omukazi director wa gundi laboratory yakola DNA yamugamba, you really damaged the image of our laboratory. We are very credible people. We have done lots of DNAs of important people. What? Tetusokedde kuno mwana. Kati results zino ziri in favor. Ziri in your favor, huh? Are you going to apologize to us? They told her that. So, omusawo n'amugamba ne kino ekintu. N'amugamba, listen, if you want to post this on social media, it is okay. Post the lower part, which says that Bruno is the father of the kid. Don't post the upper part, imprint y'omwana. Don't. Obe ya taata w'omwana, because yeyo gye bawandiika omuntu nga so omuntu. Bakimunnyonnyola. She knew it. Mpozi nga Vanessa ngamba nti yali mulalu nga oba yali anywedde omwenge nga takitegedde. Oshegera. Bakimunnyonnyola. Yamunnyonnyola the dangers nti omwana ayinza okera ku machala esse n'afuuka MP, minister. Obuvunaanyizibwa. Ogenda muleetera okuframingibwa because DNA eyo gitadde online. Nagamba, you don't share this. Netuwugira. Netukkiriziganya ng'abazadde. Kati ye omuzadde gwe mwanvumiranga nze atali irresponsible sinze ya sharing results ezo. Ate bane mukama ebintu bino kubanga singa ya sharing results nga tataddeeko olugalo lwe. Mwandika ye Bruno yazifulumiza. Era bwe twaligambye. Niye ekirungi yateekako bulungi oluga era mukamona. Kwanki Vanessa kyanga kiri innocent. Mukatonda abanako akola ki? Akola. Yateekako olugalo lwe bwatu ku lupapula n'alukuba ekifaananyi. Keizi yaŋŋamba yamukubira essimu nga twakafuluma office emirundi 8. Keizi yaŋŋamba Bruno because nabuza Keizi ki ekikumpalanya Keizi, we have been friends. Uwafiro mama wa because calling you personally to find out how you're doing, can I meet you, can I talk to you, because I care about you. Ki ekikumpalanya like that all the time. Keizi naŋŋamba no, I swear nze omuwala yabadde nga mpaswedinga ne results ye yazimpadde nankubidde amasimu emirundi 8 nga teekayo results ziizino zifulumye teekayo. So mama wa mwana ki ali that like nga temunnaba kunkomerera nakunvuma mwe ba social media in-laws. Go listen to MC Rich's live and then know the kind of person I'm dealing with. Do you think all force emabega wa Vanessa egeza okulinga down? Waliwo blogger mu England sijja mwogera kubanja mwa mileage. Ali mu UK mukazi mukulu blogger ali eyo asasula, she keeps sending money n'abaana mawulire mbo bagge ku Vanessa interviews but okozesa Vanessa ensobi. Kikyakwagaza. You lady okozesa Vanessa ensobi nyingi. Kitegeera. Because yagala nnyo sente oyo Vanessa. Azaagala. She will do anything for money. She will. I'm telling you that. So all these lives you're seeing interviews that rubbish ebyo. It's because people are paying to then otule. Ono mchali England. Naye nga wenkugambye Katonda w'abanako. Katonda w'abanako. Teyebaka. The more you go ngoyagala ko linnya ly'omuntu, you do a lot of mistakes. Era muzira bizazaakola abantu ne bamanya who the real bagambye issue ya Vanessa is not about omwana tafuna buyambi. Issue ya bujja eri Briella and hate.
kitegeera kati gwe kyonkikulekawo eri Vanessa ku bino byonna ebigenze I- awamu n'omwana wo. Ruth, I love my child so much, the boy. He will always be my boy. I don't care about like what the mother does. Yamanyi. Bwasala okwefula nuisance like that, yamanyi. Let her go on. Me, I will stay handling the kid like through my family members. Ekikusesa about Vanessa. Tata wange, the day when those things came out, called that lady, Vanessa. Tata wange sebugwawo Dennis because fe Buganda batata batata wa nina batata bange nakuseka njagolewo nali bonna batata bange era wonsanga kugamba oyo tata wange mubuuzi so tata wange ali Canada bamita sebugwawo Dennis yakubira Vanessa esimu namugamba muwala wange sokujje omwana muki mu media. It is not good to finding a solution how we both of you can sit and talk. She recorded my dad, put him online. After putting my dad online, she went on Casey's show and lied. Tata wagundi, yankubidenga ntisa. Why would you lie, Vanessa? Why would you lie? You saw the interview. So this is the same family that is trying its best to help you and find like what is going on. Let us find a way of helping you. You even have the guts to record a person as old as my dad. Shagir. So ani gogendo okutia. This is the kind of person I'm dealing with. Bwemulaba Shagir. I have talked about this, Ruth, but I just wanted this to go off once and for all. And actually, vloggers, YouTubers, don't come to me asking me questions. Watch this interview, get whatever you want to get. Talk about. Talk about this. You are Ruth. Please watch this interview. Because actually I'm speaking like this because I'm so busungu munda muli obunuma oshegeera like a person nga taata wange tabera nko mawulire teyerabisa takola ki akubidde tutuule on round table. I've had conversations with Vanessa's mom on phone. I've never recorded Vanessa's mom. Si nyingi nnyo but I've talked to her mom on phone. I've never recorded her mom. Why? Because I have respect for elders. Why would I do that? So why wouldn't she respect my family, why would she record my father and put him online? Atena akakabadi kankabulire lira abakyala balaba akakamwembu musaya tamala akombulirimbulwa kuba tokyalira yimbo mukyaya bawalabala. Do you know how many girls are in my DM after that interview she made? No, what I'm trying to say is not the girls, but what I'm saying is kyalina okumanya is ekyo tekikyaya abantu musajja. Omusajja tamala ako. Baba asobodde okuzaala. Vane kwekyo nkunnyonnyodde nti nze mu bulamu bwange I've never been dumped because of sexual incompetence. Era ne ba ex bange n'ofuna omukisa okutuula nabo kugambye ba ex bange si abaneetega ne mbatomera ba ex bange benayagala bw'oba tukabajja kugamba nti oyo musajja buli kimu yali kiriya naye ssente ze zaalinga obuzibu. Back then been dating in my 20s. So do you think kino kintu kale kiguddeko kati kiyinza n'okulemesa okusalawo mu maaso eyo okuwasa n'osigala ng'oli single parent? No, I know that there are good women out there. Very good women out there. There are very good women out there. One issue, one incident does not make me judge very good women out there. So when are you planning to go n'abaana bo? Kubanga abeera ne Faridah. I stay with my children. Like I especially I will speak about Briella because ye mwina ko control. I hang with Briella every day of my life. Mujja ku somero nza mutwala ku ddwaliro biki ajja okubeera ne Faridah. Mama wa Briella omugenzi Rachel we alwali nnyo. So bankubira essimu family ya Rachel. Uncle Mark, because I used to talk to Uncle Mark. Social media in-laws musale ebigambo man. These people say that I didn't go to the hospital to see Briella's mom. It's a lie. A big lie. It's a big lie. How did I get the kid? Kubanga Briella biranga mama, how did I get the kid if I wasn't in close touch with the family? I was talking with Uncle Mark. Uncle Mark yalinga ngolabanga yi. Uncle alinga daddy wa Rachel yamukuza. Uncle Mark nayogeranga naye netugenda ne ku ddwaliro nindaba omwana paka Rachel kenyini yatugamba ne ba doctor mulikirawo leeta omwana wange mu ddwaliro because ajafuna infections.
So waliwo omusajja gwe nalaba omusajja omukulu naye YouTuber nali muwa respect agali ku sino Bruno ke tazze yagaana okujja mu ddwaliro okulaba omwana omusajja mukulu. I respect you. He's in Sweden. You all know him. I will not mention people's names, but you know them. Otudde maaso ga kamera oli musajja mukulu nkuwa respect mbadde na fan why subscribe to your channel and you're damaging my name out there like that. Mbu nagaano genda mu ddwaliro laba Rachel. Are you okay? Some people are just sick and you know, didn't you see me tewalaba barrio salio? Yes, ne Faridah namulaba nga afumba. Yete ati yali ekyo kifaananyi kirala. Chawa. Ekyo kyali kifaananyi kya Faridah teyagenda teyali ku mbage kwazi yali okola mwasize mutya. Baatu abannange. Nagenda tolaba nti musala ebigambo ba social media in-laws. E Kampala nagenda kabale sorry Mtunga nagenda ne sister wange ne mukulu wange Morris ne mukulu wange Ivan ne bafani bange Team Bruno ke. Namugane muzika. And my friends ne tugenda ne tukola ki ne tuziika. But change kulaga nti mulekerawo salira abantu because of washroom they know us. Kati oyo guy simusisinkananga nako. Takumanyi biri byamaanyi biri awo. Yaddawo n'alimba abantu. Mbumbu musala ebigambo busimaya Rachel yafiira mu kalwaliro katono. Rachel's family. Rachel's family. I don't want to bring into her family here because it's a respectable family. Rachel came from a very wealthy family. They took very good care of Rachel. They never reached out to me anytime kunkubira nti Bruno tulemeddwa sente kuba sente bazirina. Rachel yafa musanyufu. Bazirina. Waliwo omuntu alwala obulwazi bane mulwaziza ku bantu n'alimu wona eshegira. Nga ne sente weeziri tobawulirangako. Yes. That's the same thing that happened. And you saw her family. They gave Rachel a very decent burial. Yeah. Omwana agenda n'agendako ewaabwe n'abalabako. We are making arrangements because Zolaba, omuntu gwensinga nnyo okwogera naye Uncle Mark because I think we are in like Uncle Mark alikaziga kebyaka ga 5 oba 6 so yanyangwira twogera so I want to make that arrangement that tulabe engeri gyagenda okulaba family the other side. Yes. Yeah, of course she has to but nga omanyange mbadde clingy parent oyagala omwana wonyo buli wava omwana oyo ayinza okuvaawo like one day nempulira nga nze nakyegera but she's going to challenges kizo osanze mu kukuza omwana nga gwe omuvubuka kubanga sikiba nti walala byeko ebigenda maaso challenge esooka iza abaana nga bakula naddala abaana abawala waliwo ebintu maanyi kati omwana alwala waliwo obulwadde bw'abaana nga tobumanyi lumu omwana wange oyo yalwala bacterial infection kati nze sikimanyi nti abaana si buli dokita nti ajjanjaba abaana nakwata omwana ne mutwala dokita nga mumanyi mwesiga namukuba eddagala lingi nnyo eryosesema balita Plasil lyali limusi kitegeera yamukuba Plasil abaana abato babakuba meals based on their weight babakuba between 2 to 3 I think 2 to 3 tuza ku weight ye 2 to 3 ye yamukuba 10 kitegeera nafuna hallucinations nakabanyola enyenya bwati ne batuwa ekitanda kumala era banaye ndaba nnyo abantu nga mumanyira Faridah online about that kid mulekerawo akamanyiro kamwe n'olugezigezi lwammwe kwagala nnyo Faridah Faridah teri y'omu ku bantu I defend with my life era n'omanyira Faridah nyiza n'okutuganza beautiful mother era kyenjagala ogamba bano ba social media in-laws mujja akamanyiro kamwe n'akajanja ku Faridah because you do not know what she has gone through with Briella. Oyo Briella yatumenya. Waliwo namulanga ina kanula, Briella ina kanula, bombi bali mu buliri. Briella yatumenya nga alwadde awo we yali obubi awo. Kuba ffenna twali tumanyi mwana agenda tufaako. Bamukubye eddagala lya Plasil lingi, bali mu jjamu. Mpaddeyo akasente tekamala. Naye ate maama omwana nina akuyamba n'akuteerako. Mwana awone Faridah of course ye mama wa Briella mwina mukimanyi. Fena tukimanyi mama w'abawala basatu. So nakwata ne sente so kyobalaba balaba nnyo nga olaba waliwo abantu abaleeta olugezigezi lwabo aba social media in-laws ne mbagamba nti Faridah ye mama wa Briella ne banjasamira I'm sorry to use that language ne banjasamira muganda wange I have every right to say that Faridah ye mama wa Briella because you don't know what she has gone through with that kid. Yes.
ate kira kibalina okumanya wummuza olugezigezi lwo n'okuba nti olina data ojja oyagala commentinga ku buli kimu owa amagezi go okubeera maama w'omwana tekitegeeza nti gwolina okuba nga omuzadde Shegera. Talina ba sisters bana abasista b'omu kigo nga bazadde abaana ng'oli amuyita maama we naye nga tazaala. Nina video gye na recording omwana oyo nga mubuuza Briella, what's mommy's name? N'ayogera Faridah. Daddy's name? Bruno. N'ayogera Bruno. Kati waliwo abantu abasiru abatalina magezi. I'm sorry to use that language. I rarely use that language, but when it comes to my kid, I will use that language. Waliwo abantu abasiru abatalina magezi. Abangamba lwaki tomugamba nti maama we yafa? How stupid are you? Like, why would you reason like that? Omwana ali ku ssomero when baba basomesa ku gundi ku ezo mu kindergartens ezo bababuuza what is mommy's name? So baba yamba bayambe omwana asobole okukola. So you expect me era wogenda below that video because ensonga laki tu recording omwana ono, we don't record her for fun. First, she's a brand ambassador of these schools where she's, especially the school she's in, Gil. Like buli activity gyakolange kwatagana ku somero, we have to record it, tugiteekeyo tutaginge somero. We don't record her for fun. Buli olaba Briella ku page zaffe manya nti akola sent and she has to do it. Kitegeera. So waliwo abantu ako abajja ne banjasamira omwana simanya Musmayambu, lwaki ogamba Faridah ye maama we? Who are you to question Faridah about being the mother of that kid? Who are you? Baveeko Bruno nga tuwumbawumba. Kakati ogambe tulinayo ba ex. Wena bano bootomera obutomezi. Eyo bagiyita lust oba love. Waliwo obeera mu love. Everyone has those moments, especially people that are in the limelight like us. We all have, and especially if you're a man, you're bound to face those things. There are people you love, and there are people there are those muluzungu bazita flings zibaawo kitegeera. Waliwo abantu nga sikukwanangako, sifunangako romantic feelings towards you, nayo neetega ondaga nti ondi bubi nnyo, sikugamba nga nakwa I love you, sikutwangako na ku date kitegeera. Those things happen in every man's life, especially those that are public figures like me, you get. But techikufuula nnyo nti omanyi nnyo. Do you have a thing for older women? No, I don't have a thing for older women. I have a thing for all women. Okay. Especially women that that work hard. Women that fear God. Women that are mannered. N'omukazi atayogera nnyo. Yes. I get so attracted to a woman who doesn't talk too much. Saagala bakazi baasama nnyo. Like, okay, I'm sorry to use that. The beauty of a woman is in the way she controls her mouth. Yes, true. Look at powerful women. Let me start with Mama waffe n'abagereka. Ensengeka gye basengeka ebigambo. Hillary Clinton. Look at her. The late Queen. Check it out. Kanjogereko ni mukyala wa kyali wange njagala nnyo Barbara Kyagulanyi. Look at how she. That's what explains a woman. Look at Ruth. Okay, look at Faridah Nakazibwe. Yes, Faridah. That's the beauty of a woman in how you speak. Toyogera buli kimu kikusange oli mukazi man. Control your mouth when you're a woman. That's where your beauty lies. Controlling your mouth. Omukazi owakabi yenna. Era mujje mulaba abakazi abasajja be bayayanira nga layini basimba bati the beauty is in how she controls her mouth. Nsaba obusemye obubaka eri bazadde Mother's Day. Mother's Day. Mothers, you're the most important people on this world. We love you so much. Mwe bakatonda b'oku nsi, they know that. Mwebale kuleeta abaana mu nsi muno. Ate mothers tekitegeeza nti kuzaala abazaala bokka. Because mulimu abazaala ne balekawo. Naye n'abakuza baba bamaama. Yes. Mulimu ba anti bange kati ng'omukyala yakuza maama wange, omugenzi jjajja wange maaso. Teyazaala mwana ina naye yakuza maama wange ng'omwana we. Those are mothers. So I wish you a very happy Mother's Day to every woman out there standing in the gap for a child. Nga sigwa muzala naye omwagala. Nammwe abazaala abaleera abalabirira abaana. Thank you. Bamaama baffe bajjajja nabo bamaama because omulekera omwana waliwo abamu ku muli ku kyeyo naye bambi tomanyi mwana wo nkula gyakuze but it's your mother. Those are all mothers. Smart respect to you. Mwebale nnyo bamaama, mwebalire ddala temujjanga okwo naye ate tetuva ku nnono
za buwangwa I call it Africa kubeera an-African the African values kwe tulina okukuliza abaana values za Africa kwe tulina okukuliza abaana baffe yes yanzanyo ne yanzege Bruno yes lebyanyo Briella banija mukola yani omulenzi yes Faith amanyo gajjawa eryo sinze yali muwa eryo maama yali muwa kwangere yali badde bbi yeah because mena ali njagala okutuma abaana bange eryo maama yali muwa so ndi mutegawo kali tuntuma Bruno Juni ano mulekere ne erinnya lya maama eri yamuwa naye because it doesn't change the fact that he has the other first name of mine like Chigundu like that's a name he has so it's okay dideri ne mutali choose yes yanzanyo bambi yes akume mukama akume bye